Abadde kyamutawaana nnyo. Embeera yabadde etya? Yabadde nnungi, nabaddeko Istanbul, Turkey. Wamanyi nti mu Uganda bulwadde twali tetunnaba kwegemesa bulungi nkukola tekunnaba kuddamu ne ŋŋendako eyo noonyeeko ate. Embeera yeeri etya? Bakola bulungi bo? Embeera abantu balaga nti babagemesa kubeera nabo bw'oba tolina improvement eraga nti oba covid oba olina kaadi kubeera tovaayo nga tebakugemesa ngoba tebamanya tovaayo nga tebakebedde kujjako covid test n'okuyingira wali eri bakusaba covid test oyingira oba tomuyina lw'oyingira ensi yaabwe sibeera toyingira nga tolina covid test. Okay, Mariat, abayimbi bangi babalipootinga naye gwe tewasoma gwekikolwa kyokubanga ebintu bitambula bulungi obanga osobola okugenda mu nsi endala n'okomawo ebintu bitambula bulungi tewaba bayagala mu dipootinga naye just mistake ejjabuzi ne kwolwo naku olujjabuzi nga lubi ekijja buzi bwekityo kubanga era naye badipootinga baali batambuddeko tegeeza nti kolo kiba kizze bubi oluusi obanga organization ng'oluusi waliwo kumwegga omuli naye abeera akoze ensobi luusi nga temukwataganye mu nteesa ya bigambo yammwe nga mukuloosinga olumu kyekivaako obuzibu naye nga tekinsanyusa n'akamu omuyinza okugenda bambi n'atayinga n'akomawo kubanga bagenze muneekola kikwetetenkanye n'embeera bw'atambula ate n'akomawo bukomi kiba kibi kuba abakoze loosi omutegesa bamukozeseza loosi kubanga jjukira bibaamu okulanga bibaamu okukola ki kati n'olwekyo bambi oba olina okusaasira. Ensonga ya Oscar wamulabye mbeera gyalimu omuyimbi Oscar namulabye naye ekyo kyaggwa kyaliwo mu biseera biri ekyo kyaggwa Oscar agume agende ku pulaani B kakati ate kyogamba nti Muganda alina olugero olugamba nti nali musajja tebamuwa katebe kyekitegeeza nti noli bw'aba yakuwasaako okiwulira ate deni n'omala n'owasa omulala n'ofumbirwa awalala oli aba takyali bbaawo ekyo kyayita ekiwulira kyaggwawo dda so n'olwekyo agume Oscar nga afuneyo omuntu omulala agendeko mube ngoma eŋŋanda kubalaka muntu wa babitone ayagala babitone agendeko mube ebitone naye nga ajja kubeerawo nshala musajja munnange musajja mulasita agume oli amuleke ekyo kyayitawo kyagenda. Embeera gyalimu tesanyusa? Embeera tesanyusa kakati ye gobadde omusuubira kumukolera ki kubanga olwaleero mu Uganda kusaidi yaffe ey'okusanyusa abantu entertainment industry eri mu mbeera etali nnungi naawe okimanyi tuswaziddwa tujeregeddwa tusekereddwa kati n'olwene Oscar twagala okumuyamba nga munda kitone munnaffe esazo tetusobola kubanga naffe kenyirira twetaaga buyambi naye katusabe Mukama amukuumye okupaka olwali okuba nti akyali mulamu ayogere okumukuuma embeera bw'enaatereera era tujja kubaako kyetutetenkanye kitonotono muganda waffe tumuyirewo omubi. Mariat, wali wegaanyeeko ku mwana? Ate nga negaana wakyo omwana owo osobola mumwegaana waba wange mba munegaana wakyo era gwe wegaana tabawo ani yeegaanye omwana? Prince Oma ono Prince Oma ono wagundi wa Grace yamwegaanye yeegaanye olubuto. Grace agamba olubuto lwa Prince Oma. Prince Oma agamba simulabangako. Ekikolwa kiyinza kyogerako oti kubona ani atamidde kati Grace Prince Oma tabeerangako na Grace mikwatagana na mukwano oba kyali kibadde kuba sikimanyi kyali kibadde okuba tekibeerangawo. Grace agamba kyali kibaddewo ne message azirina kati kibanga kyali kibaddewo omwana azaliwe bagende ku DNA kakati lwaki Prince Oma yeegaana omwana Prince Oma Grace yamuliko ng'enjaga emukubi ayinza okwali yalabanga ali ku chance Nalubega kakati bugenda okujja ku makya nga Grace kati yali alina kwekyanga bwekyanzi naye nga ekyo ekyokwegaana omwana bagende mu DNA kyokka kyensobola okubagamba tewali kira amagezi genyinza bbawa kubanga abazungu batugondeza baleeta DNA naye Prince Oma asaaga gyalabirira omwana so Prince Oma ebyo byolimu osaaga ojja kulabirira omwana wa Grace ffe tetwaliyo ng'omusiiya Grace yabyogedde
singa wagenda wa muntu mukulu nga bannandujja tebayinza kujja mu kamera afaafagana n'omwana we naye wagenda wagula sikaani abo bakyali bato so baagala kamera olina olabirira omwana era bwotamulabirire ajja kukomawo ate negula sikaani Prince bwagaana omwana tomuwala gaddi oyinza okuba nga ogenda nawe oyagala kumuwa basereebu naye ngaekisinga obukulu DNA kyekisinga obukulu. naye mwene embeera gwe oli muzadde omusajja ki ekiba kimuviira kugamba mbu yeegaanye omuntu ate omusajja okwegaana omwana ebisinga kibeera ku munne nga tamwesiga obanga yali amukwatiddeko mu bikola ebyobwenzi ebyakala okukuta n'omuntu omulala kati naba nga tamwesiga bulungi 100 kyekireeta obuzibu. atugambe mwene embeera Grace aswaza Prince Omah sijja kigalantinga kubanga ne Prince Omah simanyi buvunaanyizibwa ki bw'abadde atwalire Grace ayinza okuba nenyini abadde tatwala buvunaanyizibwa ka Grace yeeyiiya bw'aba yeeyiiya kandi ndowooza baatabuka kubanga kati ebiseera ebisinga era n'omuntu akola ekintu olw'ensonga omuntu bw'omukwatira mu nsobi omusajja omusikazi omukwatira ng'ayenda kitegeeza oluusi obuvunaanyizibwa bubeera bukoze eki buba oluusi tewabutuukiriza n'anoonyaako awalala kati Grace baba bakazi munne bandongo bakamera ayagala kaviiri ka buli wiiki ayagala obukowekowe nga bukomeno bwe buti extra kati biri expensive kati Prince Omah bweba byamulema ndowooza kwe kusala waasobe mu kusoba n'amusanga n'omulala kati ni Prince Omah mugezi naye tajja kuwaayo fees amaze ebbanga nga takola abalala bamuweerere ali mukaayanira nga bamutikkidde. abakyala bali babiri nnyo essaawa eno omulala ani olala yamukwanira ku Facebook namufunisa olubuto era ku Facebook yalufunisiza namusinkana omulala yaani ati nze simumanyi yamujja ku Facebook omukyala naye yali awo yagenze ku poliisi naye agamba Omah talabirira yamuzaalamu omwana naye omwana waali Omah tugamukuba emigo mu kusite sikweya leka kuswaza basereebu Omah kubanga abaana babo iwawo omubiri ng'omusajja olabirira omusaayi gwo kubanga abaana babo okuba nga si musaayi gwo nga togwekakasa mugende ku DNA ekyo nakyo kiveewo kusinga okuba nga muli mu mawulire mu ngeri y'okweswaza ssebo muswaza basajja bannammwe olabirira abaana oba togwekakasa teekamu akaseera abaana bajjeko omusaayi kirangirire nti abaana si babo ogende ku pulaani B singa kizuuka nga bagenze mu DNA ng'abaana tugeze omwana Grace wa Prince Omah nga Prince Omah yeegaanye Grace tasaana kubeera n'oyisi kiraasi ye ng'omwana wa Prince Omah kimulekawo kyekiba kirungi era kiba kimuswazizza kale kimuzi kyetumuwa balina kuwanjulirawo nakukolerawo mbaga immediately kyekibonerezo ekimu era Prince Omah singa bakebera omwana wa Khan nga wo okwanjula n'embaga olina obikolera oba ssente onaazeewula gwe onoomanya kuba ffe tetwaliyo nga muli mu busonda n'olwekyo singa kizuula nti omwana wuwo mbaga kyekibonerezo la kusasula bazadde bazaala mwana wa buwala Grace kyokka kyensobola okumugamba naye abeere siriyasi waba agenda okukwana alekerawo okuyiwamu obwokunywa oluusi bukwanisa nga tomanyi nze nkubuulira akapiira n'okakasuka ng'olanga akakulwisa kati baba abaana atandise kubeegaana yayo oba yabaaki gasiya buloolo ensonga gyensembyayo abazadde mubeere siriyasi bali babuzadde abaana mubalabirire ekya kyensembyayo amasomero gagenda kuggulawo katandika jonali nga mpulidde obanga 3 bakiri naye abange gye basomera fiizi wa mwaka gujja ate tunasasuza ati emyaka 2 nga babadde balya ani akusesa fiizi teyo tuli bakubaluma katuluma amasomero mugenda kakasa teri yaleta ffe tulete tumaze emyaka 2 tetukola bulwadde butusumbu ate ndeeterewo fiizi nabo balina olinda egi tuleke tuleete fiizi abaffe bakusomera bwereere era abayimbi temusasula fiizi gavumenti okigamba kikwenya ensonga kuba maze emyaka 2 nga tomukola mwenga abayimbi abalina abaana gavumenti simanyi kyenyiza kukigamba kwani gavumenti nayo ngisaasira nayo yenyini mbadde mu expenses ebadde ekola kunokuleeta ddagala kukola ki kugamba buli kimu tekitegeereka kasimanyi oba tusasulire basomesa abasomesa basobola tusasulireyo oba ttaamu simanyi nga ate abazadde bangi abaana nga bangi ate ne standard z'amasomero zanjawulo n'ebbeeyi eyawukana simanyi nakumanya naye nga kyekya school fees bannange
mutuyambe temutugobera abaana abange temubagoba tumale okutetenkanya tujja kusasula kuba ebintu byatabuka bannange ate nekyensembyayo abantu mwegemese ugende mwegemese enseddewo nga bwe yali tukyakale tudigidde ekintu kitiddemu tuddemu akayimba kali akedde obulamu bw'ensi bukola ki bunyuma kiro tuddemu tujoge malya tuddemu omulabeko n'abalala kiddemu kibeere massive kyokka kyensobola okubagamba tuwali kirala kyamaanyi nnyo naye nga Prince Oma beera serious. ensonga y'isima wagirabyeko? Waisima nabirabiko ne statement sisitegeera bulungi nabirabulayo just ku social media sinageera bulungi jokire naku zino tuli disorganized settling nnyo kumanya bifa mu ggwanga naye simanyi nsonga ye nawulidde bagenda muleeta mu kooti simanyi kikwata ku nsonga ze tubuulira mazima sijja kwogera bisirinako obujulizi sibimanyi naye nga namulabye ali mu kaguli nga bamuleeta mu kooti ebigambo byayogera eri biruwa bannaddiini bamusonyiwe nenyini yeetonze omuntu kasita ategeera ensobi ye kyekisinga obukulu yategedde ensobi ye neyeenenya asonyiibwe kubanga ne bannaddiini nabo bakikiriza nti okusonyiwa gyekuli si bwe kiri bamusonyiwe ate yalabirire famire ye kyokka kyensobola okubagamba tewali kirala atumiddeko mubeere bulungi mweraba. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.